Okuva eggwanga bwe lyatandika okwetegekera olukungaana lw'ensi yonna olwa Non-Aligned Movement wamu n'olwa G77 bannansi naddala abakolera ku nguudo abagenyi kwe bayita mu kadde kano basanga obuzibu olw'emirimu gyabwe okutaataganyizibwa. W'olabira bino ng'ebizimbe ebiri ku nguudo abagenyi kwe bayita ebisinga biggale nga n'emirimu gy'abannansi ku nguudo ezo miggale. Kw'ossa enguudo nazo zennyini okuggalibwa era abatuuze mu bitundu bino bakukuluma olw'obutasoosowazibwa mu nteekateeka ezaakolebwa okutegeka olukungaana. Olunaku olwaleero minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu Betty Among yeetondedde bannansi olw'okutaataaganyizibwa mu mirimu gyabwe omuli n'okugala amakubo agamu. The issue of for example relocation of border stages, the issue of people who are selling on the streets that have been temporarily relocated or requested to live where they are trading, to ensure that we have a good image for the country. Among ategezeza bannamawulire nti wadde nga bannansi mu kiseera kino bali mu kufiirwa olw'amaduuka gaabwe okuggalibwa naye batunuulire eggwanga kye ligenda okufunamu mu lukungaana luno naddala ebiseera eby'omu maaso. Sometimes we will take short-term pain to have long-term gain, and the long-term gain for this conference will market Uganda for purpose of further conferences. The hotels are full. Among okwogera bino abadde alangirira olukungaana olutegekeddwa olunaku olw'enkya nga luno lugendereddwamu okubaganya ebirowoozo engeri abakyala gye bayinza okuganyulwa mu lukiiko lwa Non-Aligned Movement olugenda mu maaso wano mu Kampala. Patricia Munabi, ssenkulu w'ekibiina ekirwanira eddembe ly'abakyala ki Forum for Women in Democracy, agamba nti abakyala ebiseera ebisinga tebafunye bwenkanya mu nkungaana kika kino naddala bwe kituuka mu bukulembeze n'enzirukanya y'emirimu. We hope to review and assess the progress that has been made since the 18th summit. We hope to look at the challenges that still pertain, the opportunities that there are that we can take advantage of, and best practices in advancing women's rights and empowerment in the NAM countries. Economic inclusion. Again, when you look at the numbers of the people who are in poverty, but those who are also drifting into abject poverty, over 30% of these are women, and young women at that. Wabula tugezezzaako okutuukirira ku bakyala wansi gye bakolera ku mirimu gyabwe, bangi batutegeezezza nti olukungaana lugenda maaso mu ggwanga tebalumanyiiko era tebategeera ki kituufu kigenda kuluvaamu. Ate nga n'abalala batutegeezezza nti n'enteekateeka za gavumenti zennyini zezeerangirira tebaziganyulwangamu wadde akatono. Abagenyi betulindirire obwedda tufunye okutaataaganyizibwa mu bye tukola, batugobaganya, batusindiikiriza. Nakati eva wano era ne tuddukawoko twakaddawo naye tubadde tusaba baleke tuyiganya nnyo tukole. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuze.